Miranga bibunye olujja lwa Fred Kalangwa oluvannyuma lw'okuwulira nti abaana be babiri bakubiddwa laddu era ne bafiirawo. Okusinziira ku taata w'abagenzi Fred Kalangwa era nga ye ssentebe wa Democratic Party y'ekyalo kino, abagenzi babadde ne nnyaabwe era bafubye okubaddusa mu ddwaliro lya St Francis Ngokonjeru ng'eno abasawo gye babategeerezza nti abaana baafudde dda. Badde bana mu nnimiro abakulu babiri kuggweko abaana babiri kati abakulu bakuba enduulu abalala ne badduse ne bajja efuna entambula awo ne balwala mu ddwaliro Ngokonjeru ekutegeeza bapima nga bonna bamaze okufa nabadde basomamu yakatula PLP omwaka guno. Abantu batandise okwekuluumulula okukungubagirako munnaabwe era abamu baliko bye boogedde. Ne batukubira essimu nti eggulu eri watuse ffenna litulidde abaana babiri batutte tudduse ne tujja wano ekiseera ekyo ogenda okutuuka nga bamaze bajja mu ddwaliro likakasiza nti bafu. Kikangabwa nnyo gye tuli naddala ffe abakulembeze mu kitundu kino naddala aba Democratic Party kubanga taata w'abaana bano olwekyo tufiiriddwa nnyo ddala tufiiriddwa. Tubadde tubiwulira mu bitundu eby'enjawulo naye olwaleero kati kiri waffe wano. Abagenzi bombi babadde baana ba buwala okubadde Esse Kyuka ow'emyaka 16 ng'abadde asoma mu siniya esooka ne mutowe Mebo Balyama ow'emyaka 14 eyatudde ekyomusanvu omwaka guno. Joan Nabawes ne Moses Seumaga, BBS Telefina, Gamboze.